Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course, Tulina Spice Diana. Waliwo ensonga ekutte wansi ne waggulu. Awards eza high people Ezabadewo during the weekend. Ne bagaba awards ne bawa abayimbi bangi nnyo award. Naye abantu bonna beebuuza ekintu kimu. Kijja kitya okubanga Spice was not mentioned anywhere mu bayimbi abafunye awards ate nga tukikkirize last year yalina successful concert yali nnungi nnyo. It was one of the best concerts zetwalaba and n'ennyimba zennyini nga alina ennyimba eziruulirwako ddala. Ennyimba nno si buno obuyimbayimba obukuba okuva emakindi paka ku Salama Road, nedda ennyimba zennyini ezicrossinze borders. So twebuuza ekintu kimu, Spice abantu bano yabavuma, Spice yatanayimba nnyo, Spice kiki abasajja wabakola otya? Anyway, Spice okobuze kubakola tugende mu maaso. Babuzaako mwenna abatulaba amanya Spice Diana. Kirungi obeera wano. Oli muyimbi mulungi? Kisinziira gwandaba bwe gwenyimbira. Kuba singa bwe tugamba nti Spice muyimbi mulungi award nga twalabye zaafulumye yadde okukukunulayo emu abawagizi ne batugamba bw'osanga Spice mutubuulize teyafunye award muyimbi mulungi oba akyagezaako. Well, era alina kubuuza bantu bennyini abo aye bannannyinizo kubanga si zange. So I don't have a right okugamba omuntu lwaki tewankoze bwoti, lwaki tewannonze, lwaki tewampadde kino. No. So olaba bino ebintu bya awards ebyo nze nga Spice nina kimpa ki nina kwongera kukola nnyo munnange kuba nnyinza okubanga gye bali bo I'm not an artist nga tebamanyi Spice Diana okitegeera sobola kaka muntu kummanya sobola kaka muntu kumpraisinga because nze sibeerawo ku praise za bantu. So webana bategedde with time nti Spice muyimbi mulungi then they will award me when they feel like. So it's not by force. Si lutalo nti nze nsikere nnyige no. N'ekirala nze award gye nsinga okufuna mu bulamu bwange ye support y'abafanzi bange okitegeera bwe nva nenga nenyimbira abantu gye mbayimbidde ne bajja mu bungi sikola nko show ne bamu abantu mukaaga. There always people that is my biggest award. When take a concert when you take and people turn up in big numbers, that's my biggest award. So abantu abamu waba tebanantegeranga Spice, it's okay, then kankole nnyo kanyogeremu amaanyi osanga lulibo olumnange ne bategeera mbu nno Spice muyimbi mulungi. Oba Spice olina gwe wavuma mu high people eyo? Tetukikuyiriza nnyo kwabo kubanga awards nyingi si bokka basoso tegeka awards. So now osookera notegeka awards zo nnaku zino it's that easy. Buli mwasa otegeka award buli mwali entitled to do whatever they want. Okwawadinga be baagala kitegeera n'omuntu waddembe ogenda n'agamba nti nze kuba nabo babikola because they want to make a living baagala nabo okukolawo kasente ennaku zino byatuuka buli kimu tebikyalimu nnyo passion so it's up to them munnange. Ku muyimbi ajja omuto bw'alaba ebintu nga bino ebiri a little bit unfair to the industry, omuyimbi omuto aggwamu kamanyi n'agamba kitegeeza nange nnyinza okukola amaanyi gange ne gatatwalibwa nga kintu kikulu. What's your advice egenda omuyimbi egenda eri eyo omuyimbi omuto ajja? Ebintu ng'ebyo bintu era byabamu babikola nga baagala kukumalamu maanyi by the way. Naye nze mbagamba nti kola ky'oteekeddwa okukola. Just do what you're supposed to do. Yeah, there is a time ng'omuntu talina kyakola ne waba takwagala ne waba alina obukwakalizo nga they have to because of the pressure. Hey. Yeah. So kye tugenda okukola? Wewe okola ki? Tugenda kukola kye tuteekeddwa okukola. That's been me always. Nze ne management yange. Tukola kye tuteekeddwa okukola. Tuli mu competition na muntu yenna. Tetukola bantu mbu kutusiima. Ffe betukolera tubamanyi. Ba fans ba Spice Diana betukolera. Nze kasita abafani bange babanga bali happy with what I'm doing. Nze page yange omuntu ajja n'akulaga omukwano gwonna abagala bonna okunsiima bajje ku page zange bansiime bajje mu bivulu byange. That's enough. Nze seetaaga ku muntu bagule ennyimba zo ku iTunes. Exactly. Ku YouTube yange awo bojja kubonza nze eyo happiness yange esingira ddala kubanga ebyo tebirimba. That's reality because while your reality and then there is this other okitegeera. So munnange nze sina muntu gwenyigira. No, that's me. Nkola kye nteekeddwa kukola. Wanaaba atuuse time yenna nze kyemanyi mu nsi okumanya tekuggwaayo.
okutegeera tekuggwayo okutegeera omuntu osobola n'okuba leero ng'eri ategedde nga yakategeera nti Spice Diana muyimbi mu ggwanga wa muyimbi mu Uganda so anytime omuntu asobola okutegeera n'agamba nti so akaseera akatuufu osanga kajja maaso awo. Yesebo ki ekirala ky'oyagaza Spice? Celebrity track. Subscribe.